Yes, twali tuolekedde kyatwese olwaliro nga bagamba best on a true story basyako ebyo byaliyo uliriza 90% of cops unagamba nti kyennaku 10 career abasirikale abasinga bava mu police force nga tebakubye na kyasi. That was roughly 1,500. Wabula ku lunaku olwo kigambibwa mu kubalamu okwangu ebyasinga 1500 ebyakubibwa. An AK-47 machine. Twali tukute bupiso bwaffe obwa bulijjo. A weapon that was basajja bali bakute AK-47. Manyi AK-47 mundi ya designing wage kubeera mu lutalo. Ebyase ebyamanyi byali biyiziddwa ogezaako kuyita mu body hammers za police. Used them in a bank job. Abasajja sebo babikwata ne babikozesa mulimu gw'okubba banka. America has ever done before. Kwegamba okola ekintu Danger all around us. omuntu mu Amerika kyatakolangako baleeta akasamba tuko gye tuli. Maybe even the guy next door. Kwegamba ffe oba osanga ne mulirwana yakayise eddakiika 4 the North Hollywood shootout. Kati nga bagamba ku Lwokutaano February mwaka mugulengedde nga bagamba Michael Marsden yagenda bakulembera ne bagamba Ronnie Livingston tagenda kabulamu tagenda mu Kasaka Road yakwate kuba n'aveewe ne bagamba Rebecca ne agenda kubeera mu sinema. Douglas Payne wano sebe waba neighbor waliwo kapati kyava akwate kuba n'akonkona nguluko sebe kubira waggulu abaye mukwate kuba mugulewo kasiya mukola ki alukonkosya fujjo kanya n'akwate kuba n'akoma weeka. You okay? Oli okay? Yeah. Abaye akatuuka eka ne baddamu ne bakonkona omuziki. Wandibadde obeesonyiwa kono sigenda beesonyiwa. Zino embwa kati bwe zituuse zimanyira bumanyiizi. Babalemesezza okweba akasewo. Kati kyakwa kyava afuna kigiriba. Yajja buzi ku solido. Wano ku meter box n'abasalako omumeme. Abajjeko bujja masanyazi nga bagamba Mario Van Peebles naye agenda kubeera mu sinema. Tujjamu eyogera mu kayitibwa Solo. What they say? Bagambye ekikooti balina kye boogedde. Kati yakwati kubo n'akoma weeka. Aba yakebako bw'ati essaawa akwegamba ne kuba alamu. Yakateeka wansi omutwe bw'ati. N'akwate kubo kyava asituka. Kati oseka ki? Bali bamulemesezza okwebaka abadde afunye akasi akawummula. Kyokka ate alamu nevuga ey'essaawa. Nga bagamba William Bistic. Kageno mu kaseera kano baakoze eruda. Waliwo kabaka yali agenda maaso n'okusaba. Agamba Mukama amuyamba asobole okujjukira amakubo amatuufu mwagenda okuyita olwaliro. Alina ne Bayibula. Kyava asooka akajjuzaawo. N'akapika. Kati ate erudda. Wake up, Larry. Wandibadde osituka gwe ssebo. Budde bwakedde dda. Waliwo bakabaka babiri baabano. Oza saa meka. It's the morning time. Make some coffee. Wandibadde osooka n'ofukayo kacaayi. Kale ne bakuze ebbali waliwo omulala agenda maaso n'okwesettinga. Lwoli bamusimba kacaayi obudde bwakedde dda. Kusoma ku mpapula z'amawulire. Waliwo ofiisa gwe baakubye mu mbuga. You know any of them? Yeah. Omumanyi? He was a good man. Yali musaa mulungi. The academy together. Kubanga twayita mu akademi effembiri eya poliisi. So you're gonna mail those taxes today? Yeah. Kati ogenda kwate kuwayitireyo olwaleero nti ye. Genda kuyitirako ewa meeyo olwaleero. Nakyakwe kujja mutereezi. Yajja akasiibule mu mpolampola. Kaziwa ali lubuto. Lodi golaba officer detective. Be careful. Beera mwegendereza ku mulimu.
kagenda mu kaseera kano bakoze erudda waliwo lodi yali asiriikiridde kumala ebbanga baliwo nawulya obugombe bwa poliisi kyava asooka agezeeko okwekkaanya ebintu byagwa byali mu kabokisi n'akwatikuba agezeeko bizaamu gambe tuli kwanjula kwako. My father was my hero. Agamba mu kitaawe yali omuzira we. He died in his patrol car of a heart attack. Kitaawe yafiira mu patrol car emabega. He was 62 at the time. Yalina emyaka 62 mu kasawo yafiira. Yali ofiisa. Kyava asooka ajjawo oluto. All I ever wanted was to be just like him. Kinali njagala kubeera nga kitange. He loved it when I made SWAT. Era mutuufu senga yali akyaliwo yandikyagadde we nafuukira owa SWAT. Owa we nagendera ku ttiimu y'abaswat. Bagenda bakulaga abantu ab'enjawulo. Waliwo nakyala akeeza otambuza amagujja ye. Kati no mu kaseera kano waliwo ataatunga essaawa agitungira ku giraavu. N'asooka afuna bino n'ayitawo nabyo. N'abiteeka ebbali. Bano babeera babiri ewaka. Eyo kasepiki nyai n'asooka ateekamu buleti. N'asooka apanga muli ebyasi ebya buli kala. Baabo laba ekyasi bwe kifaanana. Waliwo apanga ebyoluto, waliwo n'apanga ebyakasepiki. Kyava asooka ayiwako uniform ya poliisi. Nono n'asooka yeeyiwako ebyambalo. Ne yeesetinga bulungi n'asika zipu. Ayambadde bode hammer boy. Naye kyava ayiwako kavesti. Daba bano balina ziri bode hammer ezitazannya. Tuwadde eri kabaka eyakedde okukwatikuba okuva ewuwe. N'ateekamu erudda oluto. N'akwata lubanto y'abofiisa n'agiteeka pembeni. Abasajja balina zi bode hammer. Ono ayitibwa Jeharis. Kyava asooka ateekako ne mutaaga. Waliwo abalina bode hammer ziri ezitazanya. Si bofiisa. Wabula balina bode hammer ezitazanya. Naye yamala okwambala bulungi nnyo. Bwe batyo ne bakwateko ofulumayo. Daba emmundu ze bakwata AK-47. Bwe batyo ne bazaawo ne bagamba bagende. Weapons and tactics. And we respond to any situation. Unagamba nti ffe ttiimu yaffe ya SWAT Wouldn't really have the ekigwayo special weapon and tactics handle. Tulispondinga eri violence yonna. Era nga bambala uniform ng'eyaba patrol. Babeera bakutte ebisa ebimu ebyawukana ku by'abapoliisi aba bulijjo. Ye ttiimu yali etondeddwawo. Kati eno SWAT y'aba LAPD. Abaayi. Kati kwe ssebo obadde luddawa. Nyina ba possible suspects wano eno. Ono abadde taliiwo. Baavaayo. What the hell happened in there? Kati gwe musiiko ki ekibadde kituuseewo munda wali? I was there. Mbaddeyo. Hey, you gotta take it down a notch. Go Olina ogenda maaso n'okukakkana owulidde. get in the car. Biveeko tuyingire mu mmotoka tugende ebyesonyiwa ebyo. Abadde ssebo amulese mu rumu n'abagwagwa. Mugambe ebyo byesonyiwe tukwate. Past the hour and it looks like another beautiful day in the city of angels. Kati waliwo katyopa akagenda maaso n'okuripootinga amawulire. Captain Chuck Scott. Ku bikwatagana ne traffic. Tuli maamuka ga Hollywood. North Hollywood. Bagenda maaso n'okunnyonnyola. Wajja oyinza okuyita watali jjaamu. Budde bwa kumakya. Nga bw'omanyi obudde bw'okumakya ebiseera ebisinga jjaamu akwata nnyo. Robbery Homicide Division. Unagamba nti yali akola mu sekita y'aba Robbery Homicide Division. We get all the high profile cases. Ebiseera ebisinga ffe twakwatanga emisango egy'amaanyi. Potential. Al Pacino and Heat. Kati nga bw'olaba bino ebyaba Al Pacino mu Heat. Friday and all that. Okitegeera
The only difference is that enjawulo eriwo eri nti those guys don't have to juggle 75 cases. abo bagayisi tebalina kujagulinga 75 cases. Prioritize. And abo bakwasaganya ebyababbi. my priority was them. Ffe priority yaffe yalinga ku basajja abo. The high incident bandits. Twali twabafunira n'erinnya eriyitibwa the high incident bandits. Erinnya lye twali twabafunira HIB. Make an early withdrawal. Bali sebo baba bakotte kubo kujja bakola kye bayita early withdraw. Ambushed them. Bali sebo bamaze okwambushinga kugamba banki seziwerako. Bakuba abakuma ku miryango. Bakozesa emmundu z'amaanyi. Our bank job is unheard of. These guys were an anomaly. Mutuufu okusira ku bank job zizonna ze nali mpulidde oba banka ze baali babbye. Bano abasajja baali basuka ku bantu aba bulijjo. We make promises like that all the time. Nakwate kubona ekisikana namwandu w'omu ku mabanka gwe baali basse. That we mean it. Ne mugamba tufe bano abasajja tujja bakwata. Ebiseera bisinga tukola ebisuubizo ng'ebyo. Another armored car. Then 2 more banks. Nawulira mu ssebo baali babbye ekimotoka ekitambuza ssente. Most dangerous kind. Waliwo ssebo era banka endala bbiri ze baali babbye. $1 million. Ne batolokawo ne miliyoni 2 eza dola. A good life, and they wanted to live it. Kimanyi kiri kimu kyokka baali bagalageza kutambulira mu kye bayita good life. Kulamu obulungi. They disappeared into the wind one day, but I knew they'd be back. Lunaku lumu bakwata ekkubo ne babula. Nga bamaze okukola emirimu egyo gyonna wawona nakimanya nti balikwata ekkubo ne badda. Hey, did you see that? Olengera ekyo. Force 911. Lundi abadde agenda maaso n'okunyonnyola ku babbi ababadde babba. The Germans. Mala enfunda eziwera. They practically make you a jerk. Era nga ye mu police force akola mu kiyitibwa Robbery Homicide Division. Naye nga bakola ku cases eziyitibwa the high incident bandits. Be basajja be bakolako. Bano abakola early withdraw. Bajja n'emmundu ezitazannya. Kati waliwo abakwateko ne bajja bagenda maaso n'okuwaya. Twabye bali ku banka emu nga bagamba Bank of America. Morning, sir. Hey, Louis. Amakya amalungi. What do you think about new wheels? Wow. Kiki oyogera ku motoka yange empya kono nsufu. Njagala nnyo gold kono champagne. Color. It's called champagne. Kala gyerimu sebo bagita champagne eyo. Girengera. Hey, working hard and one day you'll be able to afford champagne. Genda maaso n'okola ennyo tomanya gye bujja maaso ojja kwafudinga champagne. Anti era nange kyesaba gasiya. Bano bazze kola. Kati Ruda waliwo afanda akumba. Ono aba agenda yeeyira caayi. Bano b'ofiisa. Hey, you can say if it hurts. It's okay. Bwe biba bikulumya osobola okumbulira. Kiri okay. Here we go with that whole women can Manyi owoozaho. because of childbirth and years. Abakazi beefula nnyo mu balumi nnyo nga bazaala kyekkyokka. Stand the pain of childbirth, Henry. Kiki osobola okugezaako otegeera ku bulumi bw'okuzaala gwe Henry? You take that one of the salsa honeys. Teach me how. Oh, I can come salsa on. dance. Don't start that again. Totandika bintu ebyo. I got flavor. I got mad flavor. Yeah, Nze nyina flavor zange ssebo. Central 9 Adam 37. Kati baba bali wano 9 Adam bafuna radio call okuva ku switchboard. 5 Family 5242 Radford. Baba wa address nga baba gamba se waliwo ka domestic disturbance. Waka domestic violence. Coming up over the Hollywood Freeway, Tudde ali bannamawulire abasinika amawulire ku bikwagana n'ejjaamu. South Highland, where a tractor trailer's broken down in the number 1 lane. Kakalino mu kaseera kano Streets. bano balodi ababiri bavuga emmotoka ne basooka bagipaakinga pembeeni. Bamala ogipaakinga pembeeni ne basirikirira. Batunudde Bank of America. Kyava asooka atula ku ssaawa. Late. Waikirabika bali kikeerezi. Naye nga bajja kujja. I'm cool. Gubeera mukakamu kono ndi mukakamu. I'm cool. It's just so freaking hot in here. Lwakuba wano wookya. Try taking 3 of these. Anti kyovula nze mize 3 ku buno. Naawe mirako. Bujja sobola okukakanya. Don't worry about it. Mugamba talina kubweraliikirirako. Kyava akwate kubo n'asooka ayiwayo. That's about it for out here. Now let me show you the vault. I have 1 key, and Randy has the other. Okay? Jangu okwate kubo okulage safe. Okay. Nina ekisumuzo kimu. Manager naye aba na kimu. Little tool. Balina omukozi gwe bafunye omupya. This is 20s. Ezo ziri 20s. 2 bands. Zino 2 bands. Here. Kiba kiraga muno mulimu daayi. We keep 1 in here. Wano tukipingawo kamu. Neri mu safe tukipingayo kamu. The battery makes the red dye. Singa omuntu akwate kubona afuluma ne ssente kati nga kabando kano. Kagundi kakabwe kakaba ne kabaluka then
ensawo gy'abatwaliddemu ssente nejjula ink. On the way out, picks it up, shoves it, Waliwo omutumbaavu yakwata ekkubo goes off. yali abbye ssente zaffe And kids anytime. kati aba agenda ebweru ne kagwa n'akakwata ekkubo n'akateeka mu nsawo kabwatula booruzi. 3 or 4 times. Simanyi bababba nnyo kono bakatubba emirundi nga 3 naye si wano eri ku bulaki ewalala. Short, okay? You never argue. Yamugamba ssente zino zibeera insured. Gwe toyomba na muntu ng'azze okubba. Okay, let's go get. Gweomuwa buwi ssente n'agenda kuba munaye tekiri wathe bulamu. Okay. At that point, I kicked the door. Katwadde bali ku poliisi. I get 7 stitches. That doesn't concern me. Ekyo tekirina makulu. You went charging in there like some freaking John Wayne. Ekintu kyenfaako kiri kimu kyokka mwakutteko ne muyingira ng'olinga John Wayne. Kyokka siraawo n'omuleka mu masekati g'abatumbaavu nga basatu. You're a tough time, son. Your father was a Lieutenant, pregnant. I'm fine. That's Lieutenant kugambye ndi fine teweetaaga kuzza bya kitanga. 1,000 cops in the LAPD, Donnie. And only 60 are good enough to make. Yamugamba ku LAPD police force kuliko abasirikale 9 era abantu 6 be basobola bokka okubeera ku SWAT team. Decisions, the right decisions from here on in. Era yamugamba asooka afune day off. 70-year-old. Okuva kati kyolina okugezaako okumanya nti okola right decisions. Asking your opinion. Sikusaba opinion yo. That's all. Kyekyoka kyemba njagala okugamba. Genda. you go, Frank. You're rough. Good, isn't it? Should last you another 20. Anti kwata eyo mpya simbi. Yeah, Okay. sure it will. Kakasa ndowooza ejja kuba asufu ejja kunkolera. Yes, Nti era ddala butereevu. let's hope so. N'asooka ateeka mu bulungi ebyasi. Oli ayitibwa Frankie. Hey, Donnie. Ogamba Kigwe. How are you? Oli otya? Bad. Anti sire bubi. Man, he was good. Kizaawe yali musaa musufu. Together 77th, right? He was mine. Mwasavinga mwena ku 77th kono ye. That was a different department back then. Naye ate mu biseera bwe yali department ya njawulo. Here. I gotta run. Nyina okwata ekkubo ogenda. Court, so, Nyina ogenda mu kooti ndowooza kwenja kwogera nawe oluvannyuma. Thanks. Aya. Yo Lodi yatugambye akola ku Robale Homicide Division. Well, Ku police force. Tiwa Frank. he is probably the 30th or 32nd younger officer. Ono agamba nti yo omulimu gwe aga nnyo okutendeka. Learn more than anything. Waliwo akatu ke yali agezaako otendeka kati kabika ke kaali kaweza edambe ya 3 mu 3 oba 3 mu 2. See situation. Bobby? Kwegamba akatendeka ne kasobola okuanalyzinga situation. Gwe Bobby soko mbulire. 2 needles in the back seat. Buli kimu kyonna kyamaze dde okutegekebwa. Got stuck? Had my gloves on. Atta boy. Buli kimu kyonna okirina nti 50 more miles of treads left. mipiira giri gitya. Pounds double up buck. Tank? Full. Amafuta gajjudde. Kaawa. You keep this up, I might let you have lunch. Singa ogenda maaso n'okukola bw'oti. Bano be basinisa okujja okusika domestic violence. Ono yali asekula maama we ssebo. Bakwata ekkubo ne basooka bamunyweza. Bamusikanya asekula nnyoko we. Yitawo gasiya gwe. Ramon. 16. 16, that's good. Olina emyaka emeka 16. Using or running the gang? Simanyi mutabani wakwesa enjagoba. Kono simanyi. How much you be hard for you, huh? You hang with the big boys now. Nakuzo bangamba ssebo otambula n'ababi. You gonna be someone to date for the prom tonight? Huh? Yogera nako. There's no father to help me with this. I'm Tiwaliwo taata ayinza kunnyamba ku kino. doing now. How can I stand up to him? Tetera mu butuufu oyo musajja kati omuvubuka afuuse musajja. Can. N'amukwasaganya nti sikyasobola mukwasaganya. Florencia, what's Maama alipotinga eri polisi kwegamba mutabani wa musebe mutabani wa akuze. Bitu byakola kati bisusse. I know this, you mess with your moms again, man. Domestic violence ain't no joke. Yamugamba nti obadde ogenda maaso n'okumesinga ne maama wo. Okay. Domestic violence kiba kyakusaaga. And then his principal calls me the other day and tells him he has Yali asoma bulungi. months. Principal we yankubira essimu n'angamba omwana takyasoma okumala emyezi 3. Go to work, I get home late. Kati obitegedde ddi obadde tobimanyi. Work, man. Kono nze nkeera kugenda kukola nkomawo kikeerezi. What's your problem, man? Naye buzibu ki bw'olina gwe mutabani? Come back to the hood all enlightened and shit. Gwe seewo akomawo mukaalo. Ofula wakabi okuba oli mu uniform ya poliisi. Ramoni, let me tell you something. Ramon lekambeko kyegamba. Recognize him? Onoomutegeera. Wasn't he the leader of your gang there? Ono si yali akulembera obubinja bwammwe. His mind and his nuts?
kati yafa bamusekula obwongo ne bamusekula ne bolozi. Oh, I got another guy here. waliwo ne gayo omulala. Huh. That's O-Dog. oyo ayitibwa Odo. You know him? Omumanyi? Dog, just where you're sitting just now. yakati bw'obbanga tono si wala nnyo bbanga tono eriise emabega. And an after. kati male nyakanekanya feesio nga tonaba kuttibwa then kusiika n'engoma z'okuttibwa onagenda okujja nga ssebo bagenda maaso n'okuwaya wabula asize wagezeeko kabule kuba akimanyikana katumya 16. How do you think you're gonna end up? ne kati golowooza ogenda kukomekerera otya bw'otove mu bintu nga bino ebyekiyaayi. You need to think about that. olina otandika okulowooza ku nsonga ng'ezo kati. twaddewo abaana abaswami balina ssebo AK-47. Your junkies. Robbing banks in the morning and watching them. naye mutuufu bano abasajja babeera nga banywi banjaga bakwata ekkubo ne babba banka ku makya oba emisana ne batambula ne bagenda ne baddeeko akawungezi ne bekkaanya ki kye bakoze ku mawulire. Testifying in the Cortez case? ogenda geza kutesifayinga mu musango gwa Cortez? Done on that? ki Yeah, the cop. I think he's guilty. nze n'ozoona omusirikale gumusinga 3 cops involved. anti bali basatu tali omu yekka All three of them must be guilty. kale bonna basatu kirabika gye basinga kano kanamawulire You're gonna say anyway, right? Right. si kyogenda okwogera. So now you've got a source. kati olina source. Back in '65 was the Watts riots, then early '70s the Hillside Strangler, and mu myaka gya 1600 eyo byali bituufu 1700 ebintu ne bijja nga bikyuka. on their houses at night. Then along came katonda watu these. kabadde kazifuna information kuva mu ye. Well, by then we all became a bunch of racists, right? mu 1900 awo It's gonna be a while. we baakubira omuddugavu emiggo 39. fenando oza tufuka balwesi si bwe kiri. Big time at Riviera. kati babagamba nti omulamuzi agenda kere wamuko. All right, thanks. okay You know you forgot OJ. weerabidde O.J. Simpson. Imagine that. okay I'll tell you what. omanyi Why don't you come by my house? lwaki okwate kubona oyitirako ewange I'll show you my nja kulaga ebikwatagana ku nze. size 10.5. nja kulaga engatto yange gye nakosanga mirimu gyange. Other one somewhere in Brentwood. nyambala sayizi 10.5 ejjudde enfuufu era ba franka lwodi abadde azze ku kooti kusiikana seyaabwe gwe ba indaitinze naye asiikanyo kadamawulire kati mu kaseera katwadde eri b'ofiisa bano Payback. You're gonna get us in trouble, Henry. naye mutuufu ogenda tuteeka mu buzibu gwe Henry. He's the one in trouble. oli yali mu buzibu sife. Sometimes you gotta do what you can. ebiseera bisinga olina ogenda maaso n'okola ky'oteekeddwa okola okuyamba abantu. Seen photos of a live case. ogenda maaso n'omulaga keesi omulaga ebifaananyi by'emisango gye tukolako. Me, I don't stand up for Hey. mine. You don't know shit. gwe tolina ky'omanyi ku beliefs zange Henry. What I'm saying is, these days you would look at a suspect kyegamba nti ennaku zino mulimu suspect gwojja okwata ekubo ogende maaso n'okunyomereza bw'otyo before a trial board. tufune obuzibu okimanyi ekyo. ono ye alina bilifu nti omuntu asobola okukyusa sobola okwogera naye obulungi kati naddala abaana abato. kwata ekubo najja gy'ali kyuka gwe Let's I can uncuff you. leka nkugyeko empingu. musumulula empingu. You hungry? simanyi oli muyala. I brought you some food. kufuniddeyo ku byokulya. potera waali wali yekkaanya mutuufu amwewuunya byoyo musaamu naddiini kyava dda mu gaali. twaddewo abaana abali mu kimotoka boyi balina kye baswamye era nga balina kye balinda. agenda okuzza amaaso wayi ekimotoka kikiri kizze baligana akamotoka gawamudika kati bagenda okuzza amaaso nga kigenda. wobadde bakiswamidde kyayitawo buyisi owayi ate kiragawa owayi kirabika si kye twetaaga ekyo twatomedde buno busa bwennyini
katugenda kukola tutya Guys set up? ndowooza mwe muli set up tiye It's your turn to buy margarita. buli kimu kyonna kiryoke nti ye Luis, can you open up for me, please? Yes, sir. osobola okunzigulyako nti wali sibuzibu ssebo It's on your desk. bino ebisinga nabitadde ku mmeeza yo Judy. ono yajja akwateko asobole okugulawo banka olwedde bakasitoma balinze edde ebweru aya saawa 3 zennyini n'akwateko okugulira bakasitoma bayingire omanyi ekimotoka engeri gyekikereye tugenda tubba banka nze ndi naawe siina buzibu agambye ekimotoka engeri gyekikereye tugenda tubba banka ne basooka bagateeka tyemba hello Hi, honey. honey Did you get to go back to sleep? osobodde okuddayo okwebaka No, it doesn't work, does it? So you, heading anywhere special? kati olina gyolaga ewenjawulo Good to hear it. You gonna be late tonight? genda kubeera kikeezi ekyo kyolwaliro Oh, great. alina byagenda osooka okumaliriza I love you, honey. njaga okimanye nti nkwagala nnyo mukwano You're a cop omanyi wobeera omusirikale with second decisions and okola kye bayita split second decisions for death. ebiseera ebisinga ezireetera abantu ofa Then everybody else, naye abasigadde the police commission and all the reporters, police commissioner ng'ogasyeko to take all the time in the bannamawulire ng'ogasyeko ensi yonna kega kibatwalira obudde what it is that you did. ne batandika okunenyako ekyo ky'oba okoze ate ng'ebiseera ebisinga gwe batolina kyako olina kusalamu bwangu ddala And sooner or later, mu bwangu ddala how much of that shit can you take? kwegamba kituuka ekiseera nga tusasobola gumiikiriza mbeera eyo That's it. I'm gonna turn in my... n'ogamba owaayi kati webituuse enkooye sikyasobola zigumiikiriza mbeera eno kalina februali nga 28 1997 juya baatugabe basyako ebyaliyo bano abasajja bapakinga emmotoka ne basooka bateekako zino zimasiki bamala oziteekako basajja bawagguufu ne bafulumayo nezi AK-47 They're nice. Yeah, and they're fun to drive, too. waliwo nakyakwate kuba okweyongerayo tambuza maguja agekuza amaaso ng'alengera abasajja kalekero kagenda okuza owaya afande sooka olengere abayaaye bagenda kuyingira banka wabula bakutte embwasi ziri hevwe ono yakwate kuba n'asooka akubira mwenda emwemu buli omu wansi kyebayita AK-47 boy eri etulika bw'oseguka ogenda fasyaga kulaba aseguka Possible 211 in progress. banaye waliwo obubbi obugenda mu maaso ku Bank of America With AK-47. abasaaba bakutte AK-47 boy 211, let's clear this street. All units, 211 in progress, 6600 Laurel Canyon. Shots fired. ne batandika okugenda maaso n'okuyita units zonna eziri okumpi byasi byatandise dde ovuga ne babawo adress Described as large males wearing body armor and carrying bagamba nti abasajja banene bambadde bone hammers ate bakutte AK-47 That day, I was ready to say enough. And then, onagamba nti ku lunaku olwo mu butuufu okukyako ebyo bye nali mpise mu police force nali ntuuse nga njagala gamba kimala kansayininge mbisayininge you can turn your back on. wabula ate bw'omaliriza n'ofuna call oba tokyasobola kiddukamu Attention all Valley units. attention all available units waliwo obunyaguluzi obugenda maaso Officer needs help call is the most important call you can get. onagamba nti singa ofuna call okuva ku switchboard Trouble. yekola eba ekyasisa okubeera ey'amakulu gy'osobola okufuna Yeah. egaba kusindika information ne bagamba nti ofisa bali mu ttabu PD was family. My dad was nze mu biseera byange ebikadde years. kitange Died when I was very young. mama wange yafa nkyali muto n'ensigaza kitange yali ofiisa State. kati LAPD b'ofiisa banne bakwatanga ekkubo ne bajjeeka ne bafuuka bakika kugana ne bafuukira ddala bakika That means your family. so that kati wowulira ekintu ng'ekyo nti
nti waliwo tawo oluguddwawo abasajja basekula bulabula n'ebisigadde oba omanya nti famire eri mu ttabu kati jjukira ali ku swati yakwata ekkubo najja erudda kyava asooka atumira abaana bayitewo tibalina budde bwe batyo ne basimbula swat special weapon and tactics. Moving your dead. Kasonda watu. I did 2 tours of Vietnam, and there's 2 things you never forget. Katuna gamazina lingaze ko mu Vietnam emirundi ebiri. And the sound of a ebitu bibiri byotasobola kwerabira. A machine gun. Those 2 guys were packing AKs, and I had a 9mm Beretta. Agamba nti nali sobola gezaako kwerabira kye bayita sound ya AK-47. Gun. Kyokaaze nali neetiseka 9mm Beretta. 15A39. I want 1 unit on the north side, 1 unit on the south side, 1 unit around back if possible. Hurry up! Abasajja bayingiddewo. Kibalese kubba. What? Yitawo. Second set of keys. Who got them? Randy over there. Sinze nyina ekisomozo ekyokubiri. Ayina ekisomozo ekyokubiri ayitibwa Randy. Yuli. Bwe ssebo vaayo. I have a key. Hurry up, bitch. Leeta ekisumuluzo gwe. Yitawo. All right, let's not hurt. Poliisi yatandise dde okuzingako ebweru tebamanyi. Gwedda wano. Head down! Head down! Bali serious. There's something going on out here. I don't know. Kati ono musaatu akola mu bya parking yagamba waliwo ekigenda maaso wabula simanyi ki kigenda maaso bulungi. Units surrounding N'ekyabika ekigenda maaso si kyangu. Kati bano abaali bagenda maaso n'okulipootinga amawulire ga traffic baatandika okulipootinga nga bagamba nti waliwo ekigenda maaso ku banka. Kati erudda waliwo engeri y'akalwaliro. Ne be baali bakuula amannyo bajja bekkaanye. Lodi yali atuuse ku sieni. Gino gye misango gy'akolako. Era nga yagambye nti bano bayitibwa the high incident bandits. Yakola mu robbery homicide division. Tibatera gezaako kufuna misango bwe giti. Wabula lwe baba bagufunye gubeera muzibu kamala. Tegubeera gwa muzannyo. Essimu ya bank manager kyabika teriko bulungi oba teryakwata. Manyi? I want containment on the rear of this building. Right. Yabagamba bana abasajja bagenda vayo mu ngeri y'etabo kamala bagenda fulumayo nga bali heavy. Oli yagamba ekizimbe njaga tukizingeko kyonna syaga bakwate ku bufuluma. No civilian. Syagala muntu kuyingira mu ndate syagala muntu kufuluma. Muwulidde? Aya. Ono yagamba basooke bagoba civilian ku siini bonna baveewo. Nti kale. I'll let you go on one condition. You crazy? You heard the radio? There's bank robbers everywhere, man. Gwe ngenda kuleka. That condition is you stay your ass in school. Njagala okakasa nti bwe mba nkutadde ogenda sigala osoma ebitabo. I see you got the cross and the crucifix. Kirabo oyina omusalaba gwa Yesu. Anti ye. All right. Kale. You take this. Ngenda kusaba okwate ku bugende ne Bible. Yeah, take it. Gitwale. Man, what am I supposed to do? Kada mutufu ze Bible ngenda gikozesa ki? Whatever part speaks to you. Kati nasoma pati kikono pati yonna eyogera naawe gy'oli gy'obogenda maaso n'okusoma. Your mom again? I got her number. She got mine. Bw'okwate kuno oddamu osekula nnyoko maama wa ayina essimu yo nange nnyina eyiye. Bwe naakwate kuba okujja ojja kifuna nga kyokya syagala okomekereyo mu kkomero owulidde va wano genda kasya dduka genda genda. Naakwate kuba okusembera erudda. Ono yakimanya kirabika omuvubuka amulesi. Yasooka n'atuuka embali n'atunuulira Bible.
ono yina kyali yakubidde poliisi. These two guys just pulled. Waliwo bagaya abakutteko okuyingira munda awo. Need to stand back. Tugenda kusaba oyimirire emabega. Need to stand back. Sitaani ng'emabega maama tukusaba busabi. 170. 405 is clear but slow in both. Eno ssebo walikirira naye ate egenda mpola. Skyfox. Got fly. Fe aba Skyfox fe tugenda maaso n'okuripootinga. Bano bali ku jjaamu. Balipootinga jjaamu. Tulage okuzza amaaso okwekkaanya. Wayise okulindeko. Waliwo kyalengedde poliisi erina akabanka kezinzeeko. Bill. We got a live feed up. Wayi tulina ka live feed. Progress, North Hollywood. Kyaleka waliwo ababbi abagenda maaso n'okubba ka Bank of America. Shots of Oregon. North Hollywood. Good. Go live. Kirungi kale mukayiseemu ako. 3. Pulogulaamu yaliko baagisalako. We interrupt this program for a special report from. Tusobodde okuyingira pulogulaamu eno ne ka special report waliwo ekiguddewo. Kale abantu abali okupya obatandika okuvaayo omwomu batandise okuvaayo omwomu. Balaba poliisi ejjudde wansi. Kyupa zeetooloola. Kiki ekigenda mu maaso. They've got to give up. Commander, hello? Ono musala twageza kuyita ku radio kola wa. Barodi bayitawo. Wa ensindika Vambi box kwate kubodde mu sefu gula waneeno. Twagala nsimbi teeka mu kisawo ekyo. Ninga sikwe gusoose. Bali babye enfunda eziwererako ddala. We. Teeka wansi ekitwe. Tabasoka abala obudde. Wayi mwangwe tugende. Kugambye kawansi. N'okusija kwa kiseti yabwe kirabika na bagwira. Yangu ateeka mu sete tugende. Kati bano balina akaduuka we baatuukira. Tulina kameja incident akagenda maaso across wali eri ka bank. Tugenda kusaba tukozese ku kifo kyo nga post. Okay. Kati bakwate kubo ne bajja. Bamaze ofuna schematics za bank. Wache twanise blueprints. Aya. Don't look at me! Kwesakala ontunuulire. Apparently in the. Kujangu yakafuna kibalula. People are in the bank at this time. GM Kelly, we'll get back to you as soon as we have any more details. The direction is very specific. Ne basooka beesettinga. Yeah, we've got 4 units. It looks like Laba. Nagenda okuzza amaaso n'alengera akasente kano. Akasente ke bateekamu kojja. Bwe kafuluma bwe kati bank. Kaba kabaluka bubalusito kate kabeeramu birangi. Birangi ne biryoka bisaasana mu nsimbi. For a morning delivery. Munaye. Anti sente ndaziruda ko tubali tulinda za kumacha bali tubana baleeta. Tetukyafisa sente nyingi mu bank kusiyati abatwade bababba nnyo. We're going to the games. Kale. Okay. Yitawo. Mbote bakyafisa sente mu banka. That's right. Kusya kububbi obadde bugenda maaso. Nokyava kebera ku ssaawa. Why? Musituke kale mwena mudde wali eri. I can't see. Kulaba, sisobola kugulawo. Employees do not access the vault. They changed the policy. Only armed transport can open it. Munaye bakyusa code number. Aba transport bokka basobola okugezako giteekamu. Ababa balese ssente bokka basobola okugezako teekamu code. We just gonna sit here? We can't Tugenda tula butuzi wano kote tusobola kulumba. on them. We rush them now. The civilians. Singa tukwateko ne tuba rushing abasiviliani bajja kufuna obuzibu. conflicting numbers. We don't know who's still inside the bank. Tetunaba kumanya baani abali mu bank. Whether or not this. Wabula ebyasi bivuga. Shut up! Bano bakwateko ne babaleete bali mu safe. Mutuule eyo. Yamusikana akuba bullet. Akutte AK-47. Mikairo Akanishnikov. N'ateekako endala clip. We're burning time! What are you doing? Uwayi obudde bwe tuwono onookola ki naawe? Open it, bitch! Ati munaye aganye okugula safe mugamba agigule. I can't. Banaye sisobola. Gigule. N'asooka aliteeka kyemba.
bawulira byasi munda kati no mukasya kano bonanga baswami bakakanya omuyayi yakuba sefu ebyasi onagera okuza amaaso ebweru ng'obuduuka ebbali bukalu poliisi ebaswami oba ejja tugende ebintu byabinonesa edda naawe jja tugende gwe gitawo bano abasajja baali tebazanya baali bambadde akakokolo kaddugavu amaaso gaabwe mutuufu baali batiisa nali simanyi nti ngenda nasimatuka nze kyenamanya kyali kimu nti omulatina agenda kufa olwaliro ko kakibalyawo ne kamanya kagenda fa tekagenda simatuka owayi tumaze okufuna sente kati omanyi abasajja we bali ebweru banamawulire nno bagguse kano kakwatikubo ne kabayitamu kwe kujja owayi sooka ofulume waliwo kyembazi kwate kuba olumbe wali erigwe zingenda siga okusooka okwate wano microphone buli omu yeetaaga gwokya ono yayitawo n'asooka ayingira ebbali mu vita akutte no kamera oyinza okwokya akutte mbwasi alinga akutte ekizuka gwe kyuka genda ogenda fune wala gyogenda okuyita nyina meeting mu dakiika 10 mundaawo meeting yo tetukwatako kwate kubo kyuse motoko dema begagasiya yanguwa dema bega kalira mukazi ono anjagaza ati abino byekyagala nzize mu meeting kyokka nziza mabega laba tugendagenda maaso n'okumonitaringa situation kati n'abagwagwa bafuluma wabula bambadde zibode hama ziri enka buno bu 9mm tebusobola nakuyitamu ate bo bakutte embwasi ziri heavy kwe bafuluma ebweru batandika sumulula bullet nina kyakyamukwata mugu oyo nayitawo agudde obwedda bamugamba ave ku siini nga tawulira tena abasajja bafulumye bweru wulire emundu wulire embwasi mundu nkola ya murasha AK-47 mama nyabu katonda watu eriboye kuba bullet kwesigala wansi toseguka nakyabamukwasija mugu bano abali mu kalwaliro musawo aba akuula omuntu erinnyo ono bakubye omukono bali abasajja balina omutima oyo bullet afanda alenga yasooka nanyinya n'omuntu niyeebuuza bwe bagenda batandika wabula bali open swati eri mukubejja banaye njagala mukwate kuba mujje ne assault rifles mujje ne body amazi aya bejasi mukubye sebo balina kavaamu zaabwe sibangu zine mundu zaffe tezirina kyezibakola bejasi yenyenya mbwenyinya wabula ye bwekwasa muganda wange ono bamukwasizza mugu nayitawo agudde ttatu nasooka kuba omulanga wewe gyawulira buleti gyakyusa nesooka ekoleera mama nyamu twafudde dda ono bamutwala kaasa bano abasajja kyayika bagudde wusya ku ngeri gye bakubamu ebyasi
bakuba emmotoka musatu nasooka kakkana wansi ziri embwa tezizanya balina ofisa gwe basekudde yamugamba sooka onywera awo nywera nzija yajja amusikeyo oli akyusa clip babulet Jim Kelly, I'm here live on Laurel. Jim banayisiruga ndi live waneno Currently in progress. abasijja bakuba ebyasi It's not coming from the bakuba ebyasi emuga wesi yakatonda abantu abanyuma okuba ebyasi be badda mawulire We're all Bank in North Hollywood. LAPD. ku TV wona seboge mawulire agaliko Storm of bullets. ono ye mukazi wa Frank Anything and everything. geno kyusa kyano zonna nga ge mawulire agaliko I've been asked to respond. katonda watu Of a cop, you learn that every day, any day, could be the day that he doesn't come home. So you can either obsess and go crazy, or you do what I did, which is denial. agamba nti bawe buli kaseera akwatanga ekkubo genda mu field The bad stuff. ye n'akiba nti oba osanga lwe lunaku lwaba tagenda kudda oba si ki lwe lunaku lwagenda osigalayo naye kati nga kyolina okukola mu butuufu kiba kimu kyokka So either me. okubeera obuzesi nakyo oba si ki okola ye kyeyakola kwegamba obeera museefu dinayo mbu tewali kiyinza mumutuukako ono yeetoolodde ludda oyo basekudde waliwo civilian gwe bakwasa kati ne bajja bakyuse clip lodi n'abaza agenda ataasa omuntu yajja agenda ataasa omuntu kumbe bamaze okukyusa akasijja ne kamulabu kakyusamu katini bwe kati musekula ku mukono bwe kamusekula ku mukono n'asirituka ebyasi agenda ogwa ne kamukwasa okugulu musatu eno ali ku ttaka Help a civilian has been shot, civilian akubiddwa ofiisi asekuddwa but he appears to be seriously hurt. kyabika ali seriously hurt kwegamba alumiziddwa bubi nnyo buleti afuuse buleti abasajja basumulula ebyasi baali bazisebo ne clips eziwerako ammunition eziwulirako ddala yakwate kuba gyasooka asiba omugulu guvaamu omusaayi yasooka n'asiba mugu Thank God. katonda yeebazibwe Don't worry about anything. teweeraliikira ku byanze nze ndyoke TV, yeah? Oh yeah. wabirabye edda ku TV kono byatuuse edda ku TV bannaayi Yeah, ebintu biri live tibiri live everything's fine. I'm all right. naye gwe tulina kweraga buli kimu kyonna kiri fine I'm not worried. nze ndi bulungi No one's worrying. Okay. anti serayikidde Be careful, okay? ndi wano ndyoke wabula ekikulu kyabina biramwegendereza amanyi bawe kesi zakolako yeno kesi ezimu ku ezo kwegamba ez'amaanyi zakolerako ddala Are literally being ripped apart ez'aba high incident bandits through the car. ono musatu n'asooka lya kanvaali erudda bakubayokko kasajja ne kakyusa laba nno owa kamera agafuna bulungi amufunye agaweereza bulungi ono waasiraanidde Henry. henry Nicole, why don't you do me a favor? niko lwaki tonyambayo ekintu kimu kono kyonna kyoyagala You go ahead and pray for me. wandibadde onsabira I already have. ekyo kyonna kimaze dda All right. okay then kati tolina kweralikira siina gyendaga oba omaze dda okusabira Burbank and off 170. abaswati bali mu kkubo Command post is 43 David. I need someone on tack 1 right now. ndaba nno obuzibu bayitidde kalwere baguse ku northern bypass nga ssebo waliwo kajjaamu PTA. Frank, I'm about 10 minutes out. I'm gonna need someone to walk me in here. butuufu ngenda kusaba omuntu anyambe eddakiika 10 zembuzaayo otuukawo naye Body armor, AKs. It looks abasajja balina bodeyama balina zi AK-47 yatemera wano
We train so we're ready. And that way what we do, it's automatic. We don't have to think about it. It's second nature. It just comes instinctively. Onagamba nti ffe twolire twali batendeke basufu. Era ng'ekintu kye twali tulina okukola tetwalina kuddawo kwegamba kiddawo kirowoozaako nnyo. Kyali kijja buzi instinctively. Firing non-stop. Why soka tudde munda? Base kule byasi ne basoka bakwateko okudda munda mu bank. Kati baze ku reloadinga. We got these. Yeah, right. They got nothing but it. Tuina zino ntiye. Ate boti balina kyamakulu kye balina okujjako obumundu obutonti butereevu. Civilians are lying wounded, some critically in the Civilians waliwo abalumiziddwa. report of another uniform officer that has been Waliwo officer ali mu uniform ali erudda. We can't wait for SWAT. Mbutufu tetugenda kulinda SWAT tulina okuyamba ku bannaffe. Ono yakwate ku bajja ayambe mu ngeri esoboka yonna. Bleeding. What? You're bleeding. Okimanyi nti gw'ovaamu omusaayi onagenda okwekwatakwata nga bamuyisaako erudda bullet. Konoza endyoke. Earlier, Kati bakutte kuba okudda munda ku reloadinga. in a routine vehicle stop, Sergeant in the Glendale PD found an AK-47. Unagamba nti bano abasajja boona basebo baali bakwatiddwako emyaka ng'ena emabega. Jail for 6 Waliwo ofiisa eyayimiriza ekimotoka kyabwe agenda okwekanyanga emabega waliwo AK-47. months back. Ekyewuunyisa They're returning baabasibayo emyezi 6 ne bamala ne babata. ship. Looya waabwe n'abawolereza eri omulamuzi n'agamba nti babaddize emmundu zaabwe mu balina ozitunda basobole osasulira obumenyi bw'amateeka okubaawo mu nsi yaabwe. Kati gwe teebereza ebintu Thanks, no thanks. 15L10, requesting the D100 RA unit. Copy that. D100 rescue unit is on its way. All units, we are on a citywide tack alert. All units on citywide tack alert for further notice. 15L10. Hold your positions. They could Musaatu kyakuba n'asooka anyweza ekisipi. hold your positions. Henry! Henry! Henry. The RA's coming, Henry. Gwe kyolina okukola beera mugumu bagenda kwatako bajje basobole okutaasa wooli. Hey! Henry. Get the hell out of here! Gwe vaano naawe owa kamera obadde ki? We're out of here! Waliwo owa kamera kise baagiriiridde ne kanvaali. Oyinza okulowooza akutte embwasi. Stay with me, buddy. Stay with me, Henry. Officer needs assistance. Unit requesting help. What is your Officer yeetaaga assistance. 9. Bambuuza oli ludda wa? Need help. Banayi neetaaga obuyambi mu nnyambe. on the way? What is your location? Oli ludda wa? 9049. What is your location? Banayi oli ludda wa? 9049. Yagwa mu bugwe maanyi. 9049. Kano kamulengera. 49. Takyasobola kunyweza mu kugulu kwe. 9. Officer down. Code 3. He needs help. Code. Banayi officer ali wansi yeetaaga obuyambi. Hey! Gwe, We gotta get that man out of here! tulina okuyamba omusajja oyo aveeyo. What are you... Mu bwangu ddala. I'm gonna take this car! Ngenda vuga emmotoka eyo. Wait for me! Njeetoolole gwe nninda awo. Ngenda vuga emmotoka yeetoola akwateko basobole otusembera wali eri. We're coming for you. Anti nyweramu naye tugenda kukima wooli. Beera mugumu. You drive. I'll cover. Just create enough chaos and we're bound to slip through. Right? Tumaze okuliyetinga chaos ewerako ddala tugenda kuyita mu buyisi. Right now, the Kikale. still inside, presumably. Police have not begun to move in. They're still behind their vehicles. You know, Officer bakyali mabega w'amamotoka gaabwe. this bank. Oh, shit. Hey, you make it out of this alive, you ought to ask them to wave your balance. Bwe tuva oli yali agambule bwe tuva wano mutuufu kyetaaga batwongere kasaala. Safe house tonight. I'd rather die than go to jail. Tugenda kwati kuba tusisikane mu safe house ya. Kono nze nfa nga sigenze mukomera. I'm not going. Kono totya teri agenda kufa. Aya. Kati bamaze okulirodinga. Ne basooka bagateeka kyemba. Unakwate kuba agenda ataaseseya. Musatu asiranidde wanagwamu omusaayi. Ndowooza omanyi ekyokola. Kati baagala kufuluma. Bagenda. Wait, hold on, Ne badda ne bafuluma.
aya neddamu neseka buto. Omukono nasigala nga aseguka. Tebakoze akayumba ka sikaali. Bo bakulaga nti bagenda. Underway, and despite the gunfire, the officers scrambled out of their car and pulling another policeman to safety. It's just unbelievable. I was driving directly. I was at a point where it was out of my hands. It wasn't in my control anymore. Mbutuufu nyina we natuukiranga buli kimu kyonna kisuseeko nga tebikyali mu kontrol yange. Over 50 or 60% of your blood. Kegamba nga bw'oluzinga tugeze nga 50% oba 60% ku musaayi gwo. I went back to a place where I remember chasing a suspect. Agamba nti yajjukira mu biseera ebikadde alina suspect gwe yali agoba. Bajja badduka. Bw'atuuka erudde n'asooka amuweereza ebyasi. Went for cover. Tiyakola n'asooka alyamu kanvaali. I guess in some ways maybe I stayed. Wabula ndowooza mu kulya kanvaali yange nalwawo. By the time ngenda okukwata kuba okuvaayo. Actually turned up, robbed some folks. Ng'omutumbaavu yadduse. Kyokka ate gye yaddukira yakwata kubo n'abba ate n'attayo n'omuntu. Maybe you didn't do your best. Kati okuvula ne ngamba nti oba osanga nali sobodde kola kisinga kyange. Got hurt. I guess I knew that on. Kwegamba navembe yamu awo kati ni omuntu nattibwa ku lwange. Kati bwe nafuna omukisa guno ne ngamba sigenda kuddamu geza kuvembeya. Didn't get away. Nindaba ofiisa wange ng'agudde ku ttaka n'esalamu kwate kubo ngende mutaasi. Incredible! I gotta tell you, I am watching this. Bwe nafuna obuzibu obwo. Can't believe it's happening. Agasijja se oba gasekule kikyekukamu katindi. Kati no sente ze baamuteredde muno zaabaluka. Ziri esigadde ne bazisiga langi. Ziba tezikola. 50 cops outside. Abasirikale 5 abali ebweru. Strolled right back in. Abasajja sebo ne bakwateko ne badda munda. Nga tebafaayo. How's he doing? Kati akola ki? Whoever put that dye pack in there is gonna be dead. Ono basekudde. Man, total disregard for life. Kwate kuba nasooka dda munda. Onagera okuza amaaso ekisawo yamanya bumanya. Yamutedde mu sente enkyamu. Yamanya bumanya kakomyewo atuse. Yaggalawo seefu. Webyasi ku seefu nga tebiyingira. As the gunmen continue to fire at the police officers as they try to make their getaway. Dozens of officers and civilians have been wounded. Officers abawerako balumiziddwa ng'ogasseko n'abatuuze. Ono yafuluma ne banayiga mala gakwata. Tegajja kubitako nga ndi wano. Absolute war zone down there. The firing continues. Bakikuba tekina gye kiraga. Ne kisituka. Kibadde kimanyi bakikwasiza. Ku mutwe kwokka kw'osobola okikuba. Naye omutwe si mwangu kutayiminga. Kino bakyakifunziza. Keep the police pinned down, although these brave officers are refusing to back down. Officer baganya okubakinga down. Ne kizzaako endala. Well, it looks like one of the gunmen reached into his car. What's up? Mwaga kufunamu omusera. Come on, Nick. Nammwe mujje. Continue to fire at him. Bakikuba akuba.
bakiremeseza obulamu. Abaswati banoonyeza panya. 43 David, we are eastbound in an alley heading toward Laurel. Should be there in 2 minutes. Tubuzayo mawuzi 12 mu dakiika tugenda kuba tutuuse. The policeman's return fire doesn't seem to have any effect. Ekintu bakikwabula tebakiteekako obuzibu bwonna. Kisooka kiweze abakyopo. We're gonna have to get out of here. Waayi tulina osooka okuvaako wano akasajja kagatutta. Get out of there. Muveeyo mmwe. Babaga baveeyo kugamba. All your ass around the corner to B&P guns. Grab as many semi-automatic. Kwate ekkubo ogende waliwo akaduuka akatunda emmundu bbali. Funa emmundu zonna zosobola ofuna automatic weapons. Kine wakyo kyafuluma. Aya. Ne batandikira bwe badde bakomye. Oli yadda mu mmotoka kati no njagala olabe. Kambe basyako ebyo ebyaliyo. Olwo bamukwasiza. You drive, I cover. Kati plani eri bwetu kwevuga nze kapalinge. Bwe totya. Sebo kiwe kigatambula butambuzi ng'oli avuga. Emabega wali ebikozesebwa. Kisooka kijjayo endala. Wano waliwo akafo akatunda emmundu. Just continue to Baakwateko ne bajja ebbali. Abaayi. Hey, guns, we got a situation. Gwe guns tulina embeera ndowooza ogirabako ono ngirabako TV. Some semi-automatics, what do you got? Twagala osooka otufuneyo semi-automatics. Anti waliwo eno. Ejja sobola okukolera. Waliwo n'eno simbi. If you really want something special, bw'oba oyagala ekintu ekyenjawulo. Remington 700 action. Waliwo eno ekyasi n'okijjamu enjawulo. I can't believe they let people just. Si bwe kikkiriza nti abantu bajja mu maduuka ne bagula emmundu. Wait 10 days for back. Anti kasita oba ng'olina ID ng'olina ne sente eziwera ezigula tewali tabu. Okay. Mu butuufu teebereza mu Amerika waliyo amaduuka gatunda mmundu. Gali awo ng'oli bizinesi y'okusuubula mmundu. N'aguza abantu. Kati bamugaa sooka otusimba ezo zonna. Lodi yamanya kimu kati ali mu ssente. Simanyi nti oba naffe tulituukako mu nkulaakulana ng'eyo. Nga wano tulina busitowa butunda mamundu gokka. Command post, this is 43 David. We are at the scene. Let's go. Tutuuse ku ssiini. Kati abaswati baali batuuse ku ssiini mu kaseera ako. Possible third and maybe even a fourth suspect in the bank. Basajja tebabalengera bwebakuttewa. Okay, yeah. I want you to grab that armor car. Sooka ogenda ofuna ekiri ky'amadika. Got it, go. Tugenda kikozesa okutaasa abalumiziddwa. We have 2 suspects heading eastbound. Tulina abasuspect bakwatako okukirira eri mmanga. Suspect inside the bank holding hostages. Shots have been. Tukiwa nti waliwo owookusatu alabika okubanga asigadde mu banka ng'akutte abawambi. Kubanga ebyasi bingi obwedda bituwulira munda mu banka eyo. Ono si bamuggyeko emmundu yamanya mu butuufu olwaleero afudde mu bwavu. Kati ani agenda okusasulira? Anti munaye lisiti ogenda gisindikira meeya. Baba no bafuluma bavaayo ku banka. Omu ssebo ye agenda akuba buleti omulala ali mu mmotoka kyokka bavuga sipiidi 2. Tebalinamu wadde okutya tebalinamu wadde okweraliikirira. Teebereza. Abaswati be balina ku mmundu ezizitowako. Poliisi mugulewo. Bano bagenda okuzza amaaso nga kituufu b'ofiisa be bazze. Tiwaliwo waakusatu bali babiri bokka. Aya. Kino kye kimotoka kigenda kiroskiwinga abalumiziddwa. Basiviliani ng'ogasyeko ne b'ofiisa. Muyiteewo. Get a clear shot of the suspect eastbound on Archwood from behind the supermarket.
kubanga wa ye n'asumulula awo n'asulawo basatu. Bajja babitaayiza naye muganda wange kibayita AK-47 yemu ku assault rifles ezaali zakayiyizibwa be yasooka okuyiyizibwa yayiyizibwa kabaka ayitibwa Mikaeli. Get in the car! Get in the car! Oba yeyingire emmotoka katono biralisa omubuzaabuza seyawa mugamba yingire emmotoka wabula kati yatandise okubeera stranded. Yayitawo n'asalira wali. Njagala abaofficers babeere mu buli nsonda bano abatumbavu tebalina kuvaana olwaleero. Nagekuza amaaso ng'emmotoka egenda ekimu kidduseeko kyakuba kyava asooka ayita erudda. Number 2 suspect driving the white vehicle headed east on Archwood. We've got number 1 suspect on foot. Number 1 is behind a long trail. Kati obuzibu obuli ku AK-47 bw'ekyamuka yeekyanga ono yasooka n'agijja ku kakiripa akasooka akasepiki najja ateekeko endala wabula egaanyi yekyanze tekyakateeka mu kyemba kugisikasikaku nga wa eyo n'agiwummuza wansi. Najja afuna oluto teeka kyemba ono yeyagambye mbu ye tadda mukomera kama mbaya ni mbaya ye ssebo tadda mukomera. Hey, you kids! Get back inside! I'm a policeman! Go back in your house! Mumukwate kuwa munde munda mayumba gamwe. Nze ndi ofisa. Dabano road. Sebo yajja na lugalu lwa fuck you. Tambula nga afande. Uno yakiswama. Bwe kimulaba kyesekula bwese kuzi bullet kyose bwe kyejjira waawo. Oh my God! Katonda watu. The gunman has just been shot. Sebo omu ku batumbavu yeesekudde. Officers are moving in. He's not moving. B'ofisa bamutuuseeko tamuvinga. Kati no wasigaddeyo omwali mu mmotoka. Baali babiri bokka. Looks like he might be trying to come in. Waliwo n'amusiraanyiza agenda gwe musiru gwe. Omuyaya weta akamotoka. Agenda okuza amaaso nga siyamufu. Mwembase. Muliwa. There are cars coming the other way. There is no police presence down on Archwood, mind you. This is a residential area. Looks like maybe he's trying to force someone to stop with the cars are going around him. I don't know if these people on the ground know what's going on. They're very lucky. Can't go through. Hey, hey. Gwe sebo. Are you riding $10? Onagera otuuka wano sebo ng'obuzibu obuliwo kajjaamu. Hey, look. Get $10. Sokoleke. All right? Yasasula ono bakisi biri amwe kano mwabatwalire mundu. Twalire bafane bwasi. Lock the street, damn it! Mugale street mbwa mwe namwe. Okay, he's firing. He just shot through his own window. The victim is running down the street. It looks like he's okay.
Well, it looks like the gunman has reached into his car. Yasoka nakwate kubona yetula najja mu motoka ye. Kaina abaswati baguse. Gira nabo kati bayina ennene. Ayina zino bayina M16. Ayina AK47 bayina M16. Unagero simbule motoka okwagala ogitandika nga yekyanze. Maybe he's stuck or something. Yabi kali staka. Come on. That's the guy who's calling the shots. That's the guy who decides where and when it's going to happen, how it's going to go down. And that can't be the bad guy. Agamanti. Sebo. Banai. Suspect you. Kati njagala owulire M16 ne AK47. Unbelievable. M16 nkola ya America. Seen and shooting from point blank range. Aya. Kasajja sebo kali kamu ne muganda wange. Watch your crossfire. Mwegeneze mu engeri gye musasanyamu ebyasi. Boy. Kali kamu wabule kafuse ekirala. I got you covered. Zawukana mu ddoboozi. Nasika. Vayo. Abaswati balinga bana. Kasajja kali kamu. Olwo kyabasooka kagwira kava. Yakabaza mugu. Kasetula ekigere. Nasooka akabaza. 1. 2, 3, 4. Kumukaga nakakuba bullet. Kapia kigere. Mugenda kwekwekei. Nayo nasooka aweerezaayo. Nasituka. Abayayi ne bamube vivi. Bevivi. Kugulu bakuvunziza. Nakakana. Hala. Bamukubye vivi emirundi esatu. He's down. Wayo omukyala akakanye naye muganda. On him. One down. Stay down. Do not move. Wayo sigala wansi tosekuka gwe. Sigala wansi oli mukwate. I thought to myself, here we go. But, you know, those are moments when your training kicks in. You get scared? Yeah. You stay scared? Better not. Yagamba nti sebo waliwo we batuukira mu situation. Nalabira ddala nga kyayika bawedde n'agamba kiwedde. Ni n'agamba olwa kasiyasi we katuukira training yo n'ekugwamu ne kuyingiramu. Ubeera otidde naye nga tutolina sigala ng'otidde. Ebisigadde bitandika kwekola bwekozi. Bw'oba oli mutendeke mu mbeera ng'eno. Abasajja bakuba ebyasi. Bagamba okussa ku byasi ebyakubibwa. Mu byaddala bakuba ebyasi ebyali bisukka mu 2,000. Round ze 2,000 ezakubibwa awo ssebo. 1,200 ez'ebyasi. Oli yanyenya n'omutwe kyava akwate kubo ne yeeyongerayo. N'ekyo omukisa ekyaliwo bambi tewali baalumizibwa. Era okugjako bano bokka be baafuna obuzibu. Batibwa. Baakwate kubo ne basooka bamuggyako akakookolo. Baasekuddewo n'amagulu. Ngeri ya kikomando Kamala. We generally are supposed to have the firepower. They had the firepower that day. We had the willpower. But you know what? I'll take the willpower over the firepower any day. Unagamba nti abo abasajja ssebo balina omutima okutusinga.
bisigadde basigala kulawuna kwekkaanya. Gambye tuli kayitibwa 44 minutes North Hollywood shootout. Era nga bassako ebyo byaliyo. Bino biri mu likode. Nageye kuza amaaso kyavalingira kali akaboyi ke yawadde ka Bible. Kaswire ke yabadde asimbye ka Bible. Think about it, the kind of firepower we're up against, that we were outgunned. People talk about being lucky, where you're lucky that... Unagamba nti okussa ku byasa abasajja bye baali bakotte. That luck is perfect. Mu butuufu abantu batuwolezanga timu mbutwali ba mukisa. And then you can be lucky. Wabula nze kitange yaŋŋamba nti singa obeera mwetegefu. That day when you think about it, the only... Ng'osobodde okugezaako okwetegeka bulungi. The suspects were the best. Era ng'olina n'ekyokusalawo then osobola okubeera ow'omukisa. Ffe twali twetegese. Era nga tumanyi n'ekyokukola. Kikyatufula ab'omukisa. Basibiriani bonna abali mulumizibwa bali batadisobetika. Nakyalo ono bamusimba magujayi. Hey, thanks, Bobby. Wayipata nasoko fuleko okunywa kono webale Bobby. Ekyewuunyisa ne namukadde yabadde mu kayumba k'abasikaali. Yafaayo alyoke. Oh, sir. Dabano kye bakoze emmotoka y'ono champagne. Yeah, I know a buddy in East LA that can fix that airbag. Nyina kyali wangwe manyi asobola okutereerezaawo. Kikatalitse omujerega. How fast everything returns to a state of normalcy. In fact, the very next day there was a line of customers outside the bank, and one of the customers was complaining how the bank didn't open on time. Hey, life goes on, I guess. Así no es la vida. Se va adelante. It's kind of weird the way it happened. The morale in the LAPD was at an all-time low. The public was all over us, and then all of a sudden, out of nowhere, this happened. After that, even the media were calling us heroes. Nobody becomes a cop because they want to be loved. They become a cop because they love the job. But every once in a while, you get to put away some bad guys. And on that day, in 44 minutes of sheer terror, not a single officer ran away. And everybody did their job, and I think that means something. And in 44 minutes of sheer terror, there wasn't a single officer that ran away. Not a single one. I think that means something. That's good? Very great. On Friday, February 28, 1997, the Los Angeles Police Department experienced a day of terror and remarkable heroism. The North Hollywood Bank shootout will long be remembered as one of the country's most shocking displays of criminal behavior and an outstanding example of professional, heroic law enforcement. Yesterday's true heroes were the members of the Los Angeles Police Department. One thing everyone agreed on was the bravery shown by the police department. Police officers tell me they're just overwhelmed by the amount of support they've received. Now the officers are standing by this community, doing their best to support the community as they try to move on with their lives. My dad works in North Hollywood, thanks. It's nothing short of miraculous that no one was killed. In fact, what you're talking about here is it's multiple miracles. For actions above and beyond the call of duty, 17 LAPD officers were honored today for their heroics during the 1997 North Hollywood Bank shootout.
Yesterday's true heroes, of course, the Los Angeles police officers, without bulletproof vests, without the same firepower, courageously tracked down and stopped the two heavily armed gunmen. I'd like to personally thank Commander Waller and the North Hollywood Police Station. The heroic behavior of many officers yesterday has triggered an outpouring. All of you officers of the LAPD, thank you. Many sent cards, yet others But thank you for what you did. All of your officers. We're 2 years living in North Hollywood, and we really appreciate everything that you've done.